omwana ava wano agende Germany biki byatookosa onafa soko otusigira olunaku kisinzira bw'ogenze emitendera mingi gy'oyingiriramu bw'oba ogenze nga bakupangidde ekintu nga kya kuyingira asylum era wabeerawo obuzibu kubanga ojja genda oyingire mu kiyumba weeweeyo ekiyumba yeeyo asylum home weeweeyo oba bajja kubuuza ekyakuleese wavuddewa byonna olina okulimba olina okukola kibayita ekigambo ye information gye baagala okuwulira wavuddewa oba wavudde Uganda nga weegoyeredda nti navudde Uganda olina okwogera ebyobulimba ebisinga bya bulimba nze nava eno nga ndi musiyazi babadde bagenda kunzita biki n'olaga kigambo kigulwa n'okugulwa tiwali ba expert baakyo abamanyi osala omugambo ate era olina okuba ne lawyer. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'akabebi. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Okay, kale mbaniza nnyo ku mukutu CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya mwe bali kubeera ng'ate mukwemuli omukutu guno gw'amaanyi nnyo bambi nti nammwe mugufudde gw'amaanyi n'olw'ensonga gulina okuba ng'ate guba informing ebintu nange byendaba nti birimu ensa oba oli awo n'okubuusa abavubuka mu nsonga ez'enjawulo. Tuli by Africa One Tours and Travel. Bano nagambye beekwate nnyo ku nsonga eza business y'okutambula naddala bwe kijja mu kulambula ensi ez'enjawulo. Kulambuza nga bwe nkonyeewo highlightinze okulambuza. So this October ndakusomezi nga mukaga tugenda Egypt abanagenda naffe mujje wali Catherine House Kabalagala mwe wandisenga obudde bukyali. Then tuyina September tugenda mu Europe ensi 5. Then tuyina 10 January mwabalina abaana abato ng'oli muzadde olinamu akasenteko ng'oli omwana wo wandyagadde osobola omusasuya trip n'agenda mu Disney mu America. Trip kwere bulungi nnyo tugenda mu America. So Ogenda Semaru's Bridal Center, Nile Cargo ate ensonga ne ziba nga zitambula ddala bulungi ddala. Ndi wano ne anti wange anti Kolga ali very smart. Mukyalo ono omukyala boyogera ku bantu ab'ekyeyo ababbiddwa Uganda wano abasaana okuweebwa award. Irene Kulga yalibadde aweebwa award kubanga ye yeevuma omuna Uganda buli mwaka abana Uganda bamuyisawo ndowooza weesonyiwa abana Uganda. Ate nga ndi Uganda. Anti oyinza okuba wabeesonyiwa muganzi bana Uganda. Kinabaleka banzi. Nabata. Owange ensi. Oba tolina kyokkola. Abantu baffe tutambuliramu olina kuyiga ennaku obeera oyiga abatulaba abalungi anti Irene ono mutuuze wa ggwanga ery'e Germany naye nga ssaawa zino yasalawo n'agamba nti ekitundutundu ekisinga obunene yeebeerera Uganda naye nabadde awo ne mubuuza ne mugamba ye naye anti Irene Kulga njagala ombuulire ddala mwabali e Bulaaya mugamba Bulaaya bw'oba oli Kampala ng'ofuna miliyoni 5-3 sigalayo eno tebinyuma. Mwenga mukoze ebintu mwenga nga gye muli ng'empapula mwazibane muzifuna naŋŋamba Alani nja kuteerako akatambi ka Bulaaya omutuufu abaana gwe batategeera katusole tulona nitugamba tugenda kwogera ku nsi y'e Germany. So gwe ayagala ogenda e Germany wuliriza nnyo ebigambo byagenda okugamba. Germany maze ebbanga ki? 18 years. Okuva natandika okugenda 18 years? Germany? Obeera mu kibuga? Mbeera mu katawuni katini bakayita Leya. Kaliranye Munich? Munich endinga oba 850 kilometers. Kati okuva awo okutuuka ku kisayi kya Borussia Dortmund oba ye ttiimu yange. Nsuubira nawo walinga oba 600. Dortmund eri mu Munich nayo?
No. Dortmund is Dortmund, Munich is Munich. Dortmund nakyo kibuga. Dortmund nayo kyo kibuga kisinga ne Kampala. Kufaamu ddala bulungi. Okay. Soka otubuulireko abavubuka nkimanyi bangi nnyo abalaba mu butugu no. Oba oli awo bangi buli omu ayagala okugenda okukuba ekyeyo. Naye njagala otusiigire ekifaananyi ekiri Germany. Naddala ng'osinziira ku bulamu obuliyo mu biseera bino. Kati buli omu agenda obudde buno amanye nti bwe mba ngenda e Germany. Kyala yatugamba kino waddembe okuwulire. Waddembe okugamba nti alinda. Waddembe okugamba nti wanze nja kgenda. Naye bw'atuukayo n'akiraba. Neyesalirawo. Kakati nze emyaka 18 gye mbadde Germany. Siri nnyo mu society y'Abannayuganda. Wagyewala? Ndi nnyo muntu wa famire. Oba oli muntu wa famire sooka ne weesonyiwa society. Ebigambo biyitirivu. Awo nno wakulukonerawo ddala. Bw'oba oli muntu wa famire ng'olina amaka. Omwami baana. Begamba oyina okwesonyiwa society. Sigamba nti okisuulira ddala kubanga that's your society. Bw'oba ofunye ekizibu era Abannayuganda basooka okumanya so si mu Nigeria. Naye nga obawa ka space n'obeera gy'obeera. Kaakati Bannayuganda abasinga babeera Munich yeri asylum whatever. Ne bw'obangoze si kwanguyirwa gye baateekanga oba ekitebe nti Bannayuganda abanoonya asylum gye bagifunira. Ne bw'ojja oba ozze mu East oba oli mu East era ng'oba weetaaga asylum kuba abasinga bonna bayingirira ku asylum majority. Ojjako nze saayingirirako n'abalala abamu babasindika Munich. Bayinga kakati ne bawera bangi katoli bw'aba amanyidde ekibuga tekibuga kinene kibuga kirungi. Ne bwafuna empapula asigalirayo ddala kitegeera. Kyova nti bangi kati ebibuga tulina like main cities ziri 16. Ziva muki the states buli state erina ekibuga kyayo ekikulu. Germany esinga Bungereza obunene. Germany esinga Bungereza obunene. Egisingira ddala wala. Simanyi bunene bwe gisinga naye gisingira ddala wala. Kubanga kakati nze nyinza okugamba nti buli kibuga ekinene bwe mbala Berlin endi 600 kilometers went. Ng'ate eno Munich oba okutte eno eri 850. Berlin nodde eno. Okiraba nti ebikwatagana nti oba onogisanga mu Makati eri 600 kilometers from me. N'okwata ebibuga ebiringa ebindi okumpi 250 kilometers Hamburg, Cologne and 500 kilometers. Gye tuyita Cologne. Gye muyita Cologne. Cologne kya Luzungu naye mu mpandiika yaakyo ndala nnyo. Cologne lwe Germany kitegeera. Era ffe eri tetukiyita Cologne, tukiyita Cologne. Omwana ava wano agenda e Germany biki byatya okusanga sooka otusiigira olunaku bwe lubeera oyingidde oba omuntu anti ngamba baana kubeera abavubuka be batulaba. Okay, kisinzira bw'ogenze emitendera mingi gy'oyingiriramu. Bw'oba ogenze nga bakupangidde ekintu nga kya kuyingira asylum era wabeerawo obuzibu. Wabeerawo obuzibu kubanga ojja genda oyingire mu kiyumba weeweeyo ekiyumba yeeyo asylum home. Weeweeyo oba bajja kubuuza ekyakuleese wavuddewa byonna olina okuyimba. Olina okukola kye bayita ekigambo ye information gye baagala okuwulira wavuddewa. Oba wavudde Uganda nga weegoyerera nti navudde Uganda olina okwogera ebyobulimba ebisinga bya bulimba. Nze nava eno nga ndi musiyazi babadde bagenda kunzita biki n'olaga kigambo kigulwa n'okugulwa tiwali ba expert baakyo abamanyi osala omugambo. Ate era olina okuba ne lawyer omusasula kati bwe tolina ssente. Mwasayira mbakuwaayo ku ssente buli mwezi.
kisinziira oba wakayingira ne registeringa bakuwa buli mwezi sente, but I don't know ebitundu bisinziira. Awamu bakuwa euro 2 omwezi, bwate bakuwa n'emmere, bakuwa awokusula, bakuwa ebyokwambala. nga nsula nzeka mu kasenge kange mubeera nga abali mu dormitory. yes, not dormitory normally. Those asula mu ngo babaddira ennyumba ebiyumba ebyo bazimba then birimu yes oba rooms ne bamanya nti eno room ono yajja gisulamu nga mugenda kusulamu babiri oba omu gwe mutwe. Kakati ekigambo kyo kikuyisaawo kisinziira. Waliwo ekigambo ky'omuntu ekimuyisaawo amangu ne mu myezi nawulirayo ennaku zino abamu n'emyezi 6 nayinza n'okumala emyaka 10 nga gwe eva bakunoonya bakuzzeeyo ekigambo kyo tebakola ki tebakigula kitegeera. Naye ate bw'obeerayo kati nze kyenyinza okugamba nti oyagendera ku asayira obutuufu Uganda erina okuba nga ekulema ebyaddala ng'obadde tolina kyokola toyingiza ekyo ky'oŋŋambye nti bwe mba nfuna miliyoni zange 5 bakisigala Uganda kubanga ogenda eri waliyo n'abagenda n'alemwa n'agamba bannange okubeera eno nga ndi ku bunkenke mu kaseera bagenda kunzizaayo ate nkyusiza ekitundu ate nkoze enti ate neekwese n'ebiyumba ebimu baba bigobamu nga batuusa okubazza kati ng'olina okubeera nga tebakyakuwa na sente kitegeera. Kati nze mba nkuwagira okuba ng'osigale ng'ofuna miliyoni za 5 naye ate buli muntu n'omukisa gwe nti oli agenda n'ayitamu n'afuna empapula n'afuna omulimu n'akola. Ate egyo emyaka ffe gye twasooka gye nagenderamu ng'owasayira mutakola. Era nze kyannumanga nnyo nga bavubuka olaba balina energy naye ng'atuula butuuzi n'alinda kali ke bayita akamwanyi oba kamwanyi ka Bungereza oba ndowooza ne waffe akamwanyi kyekali ezo sente ezo zebagaba kweganga ze bakuwa ate luli era zaali ntonoko naye era still obanga wava wano e Uganda nga wali toyingiza sente ziwera miliyoni 5 kubanga baba bakuwadde 2 awo ndowooza babiyisanamu kubanga si mu kaseera nti noonya information 2 ebyo nga olina wosula bakwambaza bakujjanjaba 10 osobola kiweereza ewaka ng'ate oli wali tokola ki tosevinga 10 ekyo. Ate oluusi n'ofunayo abantu ng'oba omuntu nga nze naye nkugamba nti jangu ondabirireko oba ewaka oba abaana nenkusasula. Basobola okumpa asylum naye nga nina gyembeera asylum osobola ofuluma obeera kakati nga kati bagamba nti bagikuwera wano mu Kampala ne bakuwa kaadi eyo naye nga tofuluma Kampala genda mukono kitegeera okoma mu Kampala naye era nga bebbirira kubanga nze najja nga abaana Munich najja n'atambula kilomita 85 naye nga tuli mu kusaba senga bamukwata najja ewange n'abeerayo omwezi naddayo n'aripootinga kweganga alina okuba nga aripootinga ku endi ya mwezi balowooze nti akola ki abeerawo. Kati ekintu ekyannuma nga bambi tebakola naye nga gavumenti yandibadde nga bwekola bweti neekozesa abasayira mwabo instead oli omuntu owaawe wakolera 10 owasayira mwakolera 5 gavumenti emuweeko 2.5 naye sigazeeko ki 2.5 ereme kubeera nga obuvunaanyizibwa bwonna bwayo. Nange I think 2-3 years ago kyakyuse kati batandise okubakkiriza okukola abasayira. Bwe kijja ku lulimi Germany batugamba ekisooka obusosoze ng'olina okugenda e Germany ng'okimanyi bulungi obusosoze bwo bungi kimu n'olulimi bo beefuulira ddala abatamanyi luzungu omwogerera mu luzungu n'akuddamu mu Germany. Kisinziira muntu kigwosisinkanye. Of course olu Germany olina okudwiga by all means teeka kubanga you have to communicate. Buli kintu kyonna bw'onoogenda mu supermarket teboogera luzungu ayinza okuba nga atunda alwogera n'akuyamba essaawa eyo naye olina okusoma ku bintu mu famasi eddagala lyabwe lyonna tekuli luzungu wangi yes tekuli ebintu byabwe byemalirira bo ebyabwe byonna biri mu Germany eddagala yinza okuba nga lyerimu naye nga already kuliko bigambo byabwe. Okufuna emirimu onookola otya nga tokola ki nga toyogera lulimi ogenda kukolera bajamani ogenda kukolera mu kampani z'abajamani
olulimi lwo it's a must olina okuyiga. In fact n'abagenda mu bino ebyemirembe nti ogenda byamirembe oba byakusoma era osooka tusomerako wano n'osomako n'ofunayo certificate then ne balyoka basobola kukuwa visa. Without a certificate tofuna visa. Oli serious? Yes. Unless ng'ogenda kukyala oba ogendera ku visa ya kukyala ng'olina invitation ogenda ayo visa yaabwe tessuka myezi 3 ey'okukyala. Awo ne tolusoma tebwetaagisa naye oba ogendera ngenda kugenda oba kati nowadays ebintu bikakkanyeemu nti batandise n'okukkiriza abantu b'eno ab'ensi yonna yonna okubeera nga ba-applying oba emirimu bagenze bakyusa. In fact Germany ekyusizza nnyo naye era osooka kusoma wano Ekyusizaamu kyekyo okubeera nga ekkiriza ng'oli eno n'onoonya omulimu eri then n'ofuna ebitongole ebisobola byosobola okuyitamu n'okola ekyali tekikkirizibwa. Germany yali teyingiza muntu abaside zeno nga erina ensi zaayo zeeyagalamu abantu ate era nga bazungu bingi nnyo byebakyusiza muno omwaka bingi nnyo sobola kugamba nga nabadde seetegese singa nade eri abaana abagamba nti oba bwentuuka Germany eyo nenfumbirwa omuzungu nanzaalamu ebintu byanguwamu. Okay, kati bw'oba nga ogenze ng'otuukidde mu asylum n'ofuna omuntu n'akuzaalamu n'asayiningira omwana nti olubuto olulwe nakyo kikuwewulako era osigala olw'omwana oyo naye nga gwe tolina mpapula ofuna empapula afterwards. Kasita akufunyisiza olubuto akkiriza nti n'alusayiningira bw'abanga agenda kuwasa oyiseewo mu bwangu aba tagenda kuwasa era gavumenti ekola ki ekuwawo okusula ekuwa nnyumba nkisenge ddiiro n'ekisenge ky'omwana kisenge bibiri ebibalagibwe n'omwana wayo n'okuba n'ekisenge zibaawo ezo ennyumba zibeerayo ozinoonya zibeerayo gavumenti nga yegisasula kati paka omwana oyo bw'anaakulamu like about they give 3 years oba 2 years sijjukira bulungi then ne batandika okufuna ezebbaluwa olina okutunoonya omulimu otandika okukola era bw'ofuna omulimu nga kusasula ennyumba kubanga baba babalirira zino sente zimala omuntu okusasula ennyumba bills zonna kulya biki obalaba nga omulimu gw'ofunye tegukola ki tegumala ebyo byonna baba bakusasulirako ku nnyumba. paperwork wa Germany tasumbuwa atya paperwork onova wano kisinziira olaga ogenda kigendererwa ki ekikututte. Waliwo abagenda nga bagenda kusoma bw'oba ogenda kusoma nabyo birala ate bw'oba ogenda okusoma nga wasoma oba paka oba S4 oba S6 jjukira bulungi no applying ogenda eri obeerako era bw'obanga wali oba S4 olina ndowooza osomayo wano waliwo certificate zayo zibaagala zimanyi eri kibi kibyani bw'obisoma n'oyita then no applying ku university eri university n'ekuwa kuba ebintu bino nabyo birina okuweereza university kyemanyiko ekitono bwekuwa kakati ebyo byotwala ku embassy ate era olina okusasula ssente ku university olikalikana naffe bwe twagendera naye kati muza gumubbi ogwa euro emiliyoni za 5 naye sente ezo university era ezikuddiza buli mwezi ng'ogenze kadde mwaka osasula omutwalo 12,000 kati ekikozesa ndowooza bwekityo nti gavumenti teyagala ogenda odipendinge ku yo so bw'otuuka eri ekuddiza maybe luliza alinganga 5 buli mwezi kwaba bamanyi nti ezo bazikumala kitegeera okubeezaawo bakupositeero bamuki kati bwe zibanga eziggwayo bw'oba wasaba ku university emyaka emeka 3 oba 4 buli mwaka olina okuzzaayo omutwalo naye ekiyambira awo nti gw'ogenda okutandika okusoma bwoti university osobola okufuna ku mabbali omulimu nti oyo oba osoma ate nooba okola ate ng'oli fulu nnyo kitegeera ng'osobola okugenda wonna w'oyagala osana okudda e Uganda osobola okudda e Uganda nga bw'oyagala tobaako bukwakulizo nga bana bagenda kwasayiramu kati bw'omaliriza ng'emyaka gye 3 giweddeko osobola okuapulayinga ekintu ekirala singa oba
tofumbiddwa okitegeera kufuna mpapula zikubeerezaawo ddala kati no applyinga kwegamba kugenda weeyongera paka gubona ofuna ekikubeerezaawo ddala kati abagendera mu kusoma kiri flexible nnyo senga mukama bakuyambye nga okukiriza ebisaanyizo bya university. Gwe engeri gy'oli omukyala omwana omuwala akulaba biki byoyinza oga nti omwana omuwala nootinga ebintu bino bw'oba ogenze mu Germany weewala emize gino nga wakatuuka tonnatereera otuuse oyagala mpapula naye weewala emize gino. Siina nnyo kyengenda bawoninga just manya kabe mulenzi kabe muwala kabe mukazi mukulu kabe otya mukadde bw'ogenda empisa zo zireke wano eri culture ndala culture eri totally ndala oyina okumanya nti nina okwadde okutinga eno culture nina okubeera bwenti mu bantu ate it depends munange oyinza okuba nga bw'ogenze olinayo famire y'abaddugavu mwogenda okutuukira kati ate ebyo nabyo bibeera birala naye siina wunyo kyensobola kugamba nti weesonyiwe kino oba weesonyiwe kiri just discipline kubanga bona otuukayo ne bepakulya ku kintu ky'omuntu bajja ne bakukwata bagenda koti obufere kale obufere obwerabire kozi nga gwoli mufere nnyo ng'omanyi tebalikutwala. Bwe mba ano ne pamiti yange nga manyi okuvuga kisobola okunyanguyira okufuna emmotoka n'envuga oba unenvugako wubaza ejamani eyo bikiwentyo. Kati nze we nagendera kyali bwe kiti maybe kyakyuka kati nze nagenda ne pamiti ya wano nakagifuna naye bwe natuuka eri natandikirawo okukola driving permit yeeri naye nakozesa eno nti bakuwa 6 months basazigwako nga tonnafuna yeeri toddamu kuvuga paka ngaofunye yeeri awo nze we nagendera kati simanyi oba byakyuka. Tuli ne omukyala Irene Kolga muyimbi ate ng'era awangalira mu ggwanga eri Germany gy'akolera alinayo family naye ng'obudde buno yebeera wano Uganda naye agira n'addayo ke Germany. Lwaki wano wakunyumira nnyo? Juzi nakikubuuza ne mbuuza naye mama wano Uganda nga wakunyumira nnyo ennaku zino ojja nobeera emyaka emyezi gy'ena 3 n'ogenda e Germany n'omalayo gumu n'okomawo. Ekyeri ekyo kirabika kitya? Kirabika tuka ekiseera ndowooza n'obikoowa. Ekisooka nze sikolangako Germany nagenda nga mufumbo ngembeera housewife omwami n'akola kitegeera era akyankolerera nanoonya kubanga nanoonya kyenkola nga nze neekozesa saagala kwenkozesa nengezaako like nagezaako before covid bwe nagambira kati njagala kwekozesa ng'abaana bakuze batandise okukula nti sinti babeerako nnyo neŋŋamba kankole restaurant ne bba ate mba nakabikola kubanga nali era nzija nnyo eno nga njagala nfuna ekintu ekinkiipingira eri mba nakabikola covid nakola najja ekintu kyange kyonna nekikola kinekifa kati awo omutima ate nekufiira ddala neŋŋamba bwengezezaako okukola bifudde bufi ate nga kati kansigaze Uganda ekindeetayo nnyo njagala nnyo to invest. I've tried emyaka gyange gyonna I've tried abamanyi ngezezaako okuteeka wano bizinensi wali naye ng'ekigendererwa kyange nti I'm not looking for money wera nsobola okubeera ne sente zange zenteeka eno nsobola okubeera nazo eri nezikozesa nezimala naye tuyina abantu beetaaga emirimu. Nze I'm like I'm creating jobs for my people. Manya bwe mba nkoze edduuka ng'eri mujja kubeeramu abakozi banakisinziira bwe mba nkoze ebbaala mujja kubeeramu abakozi 30 bwe mba nkoze restaurant bwekityo buli ene business bye mba ntaddewo mba nnina bentagetinga nti kati ensi yange ngiwonyezaayo abantu bameka bempadde emirimu kati meaning nina okubeera nga nkeepinga on nga nkola ki nga nzija baba na Uganda basiimye abasiima basiima abatasiima tosobola kumatiza buli muntu tosobola. Is it easy kunkuba kyeyo munnaali eyo? Is it easy to set up a business here nga mutambula?
kizibu era kimbadde nga kinsettinga nnyo baaki nti buli bwenvaawo nzirayo nga bwe natandika buli bwenvaawo nkomawo ng'ebintu bikyuse kinfiiriza nnyo nendigampo nga ne bizinesi eyo eba eggalwa so nga ate eba yatandikira mu maanyi naye navaawo oli atunda ebintu sente ateeka mu nsawo ye n'otuuka n'okubanga gwoweereza ki renti paka bw'okowanoga bannange muggaleewo kubanga nammwe bennyini be nakolera ate bizinesi mwe mukoze kimwe mugisudde eyo neggwawo so sisuubira I think ku bantu bonna bempulidde 95% they don't advise you okukola wantu bizinesi nga toliyo oba okolera bwereere ekyo nkikoze mu myaka gyange gyonna njagala nnyo to see something nti nkola kino kigenda ne bwemba nga sinze nkikuttemu bwendi kasita nkiteekamu sente naye mbikoze I'm telling you so akugamba nti kino kyali kinkoledde bwe kityo bakyanali kifuna fiumu gye wakola yakomawa film ekyali ku pending ependinze kugiteeka gye njagala giteeka ekyagipendingisa natunulamu nga waliwo Ayagala nga waliwo gundi gye nali njagala standard gyetaatuukako kitegeera kubanga nze nali njagala ekyo ekintu nti naye bwe nakitwala ebweru ate bino binna Uganda okitegeera bimbowa era kyenakola tutwamala ogipremieringa nenjitwala Germany kubanga yali edited wano yali everything was done here kati ngamba kate kanjitwale kuba tusingako kati ne bagiddamu ne batukwatamu bagikwatamu era bakyusaamu naye olw'okuba nti si be bagikwata waliwo data gwe batalina waliwo tebatasobola kuddamu kuteeka kamera kukola kati ne bateekamu ebitonotono era bagireeka girina kyagiyiza amagezi omuvubuka ali wano nga yanga ekintu kiganye ng'awulira muli eri asabye eya Amerika bamumya asabye eya Canada bamumya asabye eya England bamumya ng'essuubi lisigadde mu Germany mirimu kyegiriyo ate n'ekirala mwe abatulaba sibagambyeko nti anti Irene atwala mujja mutama mu inbox ya social media platforms but akuwabula mirimu ki ejanguwira omuntu nga yakatuuka Germany emirimu ejanguwa era kukola mu bifofofo ebyo byakuweereza bya kirininga factories bwebityo kusamba bw'obanga wagendanga bwoga nti togenderedde mu nga wakusomerera ekyo tekibaddeewo tyojagamba nti ayapply for job in Germany nga ndi wano Uganda tekibaddeewo naye nga abantu bonna bagenda kweyija era osooka eyo kuyita eyo tebajagamba wazze ate obadde kwasayina oyina gundi ki wasomerera ki jangu okole wano no ng'olina kusookera eyo mu mirimu ebibibibi oba okolera eyo gye basala ente oba okola mu kulongoosa nsobola ofuna omulimu boosi wange nanyamba okungobera ku mpapula nawe mba mukoledde bulungi ntya kampani nefuna omulimu mu kampani era olina okuyita mu mitendera ayinza okuyamba nakwadvisinga ayinza okuyamba nakwadvisinga tolina kampani gyogenda kukoleramu ng'ekusasula oli ku payroll nga tolina mpapula ojja kuba kati kino ekyasayira musijja kigendamu nnyo kubanga saagala kumanyi abafumu bwe bali ku gundi simanyi bakola batya basasulwa batya naye nga batandika okukola kitegeera simanyi naye kati mma njogera ku muntu nga otuuse eri kati tulina abaana abafa abamu twagenda nabo nga bato basomye era banaamala bo bayitawo obulizibwa nga bajamani already era ye abanga oweeri ddala kakati ye afuna omulimu gwe mulungi nnyo basomera gwali dokita basomye biki naye noono nga bwe bye bya yunivasite bye nagambye naye mukama bw'aba amuyambye kubanga waliwo emyaka egituukako bagiba 5 bagikendeeza kati nga you apply no applying for German citizenship
kitegeera kasitoba ndowooza ng'otusiza olina ezo requirements then ne bakuwa bwe balaba nti ogenda gasa especially now kakati abantu abo naye nga kino kyogamba nti nvudde eri mundyandaze anfunidde ekyeyo somewhere oba okola mu bubba oba oluusi okolera mu mannya ga muntu mulala kitegeera omuntu oyo n'omukolera senene zigenda ku akawunti ye ate bamanyi n'obasala oba obadde okolera 1,000 n'akuwaako 5 n'asigaza 5 bw'abanga mulungi nga talina kamiro n'akuwa zonna sente zo kisinziira oluusi muganda wo oluusi kiki ba mukwano gwo naye nga oluusi abamu bawulira nga gundi yampisa bubi sente Jamani ekaluba njeno jamani ekaluba olwa olulimi erusooka okutamyayo era bino nti ogenze nti tolinaayo mukwano gwo ekintu ekyo era nakyogerako dda nti obeeramu okunyigirizibwa naye bw'oba ne mukwano gwo nze sookera na wange kitegeera nenkuyamba nako okunoonyeza ku mirimu nenkuyamba nako okuwa ku magezi ne tunoonya oba oli musajja nga oba tunoonyayo ku mukazi akuwasa oba kikiibwa ebityo ate nno n'okuwasa kwennyini oyagala omukazi olina omuwa sente kubanga mutwalo gwa euro kubanga kyabagenda naawe kyabakukoledde ate akuwadde future agenda kuwa future ogwo omutwalo muti so era ebyo byonna byonna obimanyi oyina emikwano bw'ona ogenda bugezi ng'oli yakupangira n'ogwa bugwi ojja kusooka ohasolinge weevume n'okwevuma kiki ekyandeeta muno abamu yaayi eri omuntu nga yeemu kalaba nga yo nsi temulema jagenda atomere ayiye n'eriyo abantu nga bibalema nali nga byeka abadda n'obakubiriza n'obagamba bannaye guma bukintu kigenda kutuuka nagamba no ewaffe tebangobaayo Wow. Anyway, olw'obudde ne light na buli kimu interview yaffe tufunye obudde obadde butono naye bw'oba okyayagala Anti-Irene nja kugamba nti tujja kuba tumukomyawo genda mu comment section teekamu ogambe nti comment yaawo ogambe nti njagala buza Anti-Irene kino wama njagala mwebuza ku kino strictly German because gyawangaalidde gy'asinga okutegeera osobola okuba nga ate owabulwa so nja musindikira ebyo ebibuuzo agenda okukomawo nga alina answers zo bulungi nnyo bulungi ddala oyinza n'okuba olina visa ye Germany eri abantu nga balungi nolika n'obuuza ne bannayinza osobola okunsuzaako olunaku nolaba oba asobola okukusuza bw'aba tasobodde kukusuza neweeyiiya era nemuwa nsobola omuga gwayinza okuba ali mu kibuga kyawala nga nkugambye nti nno nze ndi eno kilomita 8 era nsobola okukubirayo omuntu gwe mmanyireyo muwera abannayuganda omutwalo tuyisaawo tuli bangi twesudde buli kibuga kirina mulina abakulembeze gavumenti bemanyi abannayuganda nga byendaba e London tosobola okusanga nti gundi atwala abannayuganda ndiraba nnyo Canada eyo ne mu America Ugandan community in Germany abe Munich balina community yaabwe ne babeera ne bakyanga gavumenti egimanyi kisinzira nga ye registering atya kati nge Munich tulina musimanyi Ugam kati ekyo kiri registered naye ebitundutundu ebimu ebyaffe ebirala bye tulimu ndowooza ne Berlin nabo balina ebibuga ebyo ebinene balina okay kale sagala kubanga ate nsukako wano munsikirize mbasibulira n'olunaku olwaleero CRUZ exclusive gwe mukutu akadde Jessica katukuttemu naye nkugambye if you really appreciated ebigambo byagambye Anti-Irene Kulga genda ku YouTube channel ye negwe nyiziza nsonyiwe ate ndi muntu nyinza okubanga nina kyenjogedde gwe kyomanyi obulala then osobola to just to correct yes kubanga tetubeera mu different gundi no states ate buli state erina amateeka gaayo kitutegeera gweoyinza okuba oli mu state yawalala ze ndimu yewalala gamwe malala nagange ga malala awe nnyini sagala kubanga ate nsukako wano abanoonye bakunoonye music wange ali ku YouTube Irene Kruger. Kulga wali spelling Irene Nabosa Kruger. Kruger K-R-O eyabuno point E-E-R. Nabosa. Wedirange? Ndiga. Wedirandiga. Yes. Ekyo kirungi nnyo ekyo. Kale for now sijja kusukako wano musibe bulungi mweraba.
oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira, saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.